ne bw'oba ggwe watuwa ettaka eryo olinga alowooza nti nga bwe mbawadde ekifo ekyo n'obukulu bwakyo bwe mba nga nfudde muteekanga manju oba mu maaso gaayo teziikwako. Masjidi tebakoleramu mukolo gwa kuyimba wadde ifurahi lhisayi oba kapate konna akeetaagisa okunyumirwamukko. Nga bwe twalabye abajega nga baliko oludi Kampala ne bafulumya oluyimba ne bakulubira ne Allah akayimba. Oba mwakalabika akayimba ako? Mwalabyeko oluyimba olwo? Luli ku social media tutambula balufumuza ku oludi Kampala. Ab'ebitiibwa tebayimbira nabbi, tebayimbira Allah. Mu bimu ku bintu by'osobola okukolera Allah ne nabbi nga bya bunyoomoofu nga bisinga n'okuvuma kwe kumukubirayo oluyimba. Ne oba omuwaanya ebyenkanawa Allah tawaanibwa ekyo kyateewaana nakyo, aye talina bwetaavu bwa kumuwaana. wama allamnaahu shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anu mubin. Muhammad sikuyigirizanga kuyimba ate era tekikugwanira gwe kuyimba. Tebakuyimbiranga temunyimbiranga. Kulaani gye muwulira musoma si kuyimba, kuli kusinza Allah. Kati masjidi ekyo twakikoleramu. Masjidi ekolebwa kye bayita tazyin, okuwundwa oba okugiwunda. Naye okuwunda okwo nga tekuulabankanye maaso g'abasaaze. Nga bw'obeera mu ssala bw'oti n'otunuulira akantu ke baatika ku masjidi, obwongo busobola okugenda, ako kaba kaggyibwako. Nga bw'olaba okuwandiika ebigambo ku masjidi n'ogyetooloola, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Omuddu ono omusaaze ayinza okusitula amaaso n'asoma ekigambo ekyo, kati n'ayagala alabe ekiddako, n'amaliriza ng'amaaso ge gali mu kutambula ng'eyawandiika g'omufuukidde obuzibu. Abamu bateekako mannya ga Allah: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Kati omuddu ono bw'abeera ku rukuu awulira nga ayagala ategeera erinnya erisembayo, amaliriza atunuddeko mu nsonda n'aliraba nti As-Salam, nekigaanibwa. Masjidi tusobola okugabirawo ebintu bya COVID, liizba oba eba bituweereddwa. Lwaki ndeese bya COVID? Kubanga mwabangamu okusiba obuveera nga babupanze mu layini, bwekubya amabanga distancing, olonda buno ogenda. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagabirawo eminyago, then nga basitula omwomu nojjawo n'ogenda, nojjawo n'ogenda. Wewaava Khawarij omu yamugamba nti toli mwenkanya, abamu nga batutte bingi, abamu nga binene n'ebirala. Nabaga nti man ladhi ya'dil, ani gwosuubira asobola okwenkanyankanya idha lam a'dil, bwe mba Muhammad asobola kwenkanyankanya. Naga nti Allah bwandika mu nsi nga ndi mulamu, ngenda kuyigganya ba Khawarij, ngenda kubatta. Abo qilaabu ahlun naar, ezo zembwa z'abantu b'omu muliro Allah zetugamba. Era Khawarij awe baava. Kati masjid sobola okugabirawo eminyago. Omuntu alese kyayagala okugabira abaddu ne babiteeka awo, abaddu balonda. Masjid kikkirizibwa. Ab'ebitiibwa waliwo ebintu batakolera mu masjidi. Omuntu bw'asalawo okwebakako mu masjidi, bumiikiriza kano ogende, bw'osalawo okwebakako mu masjidi, oyina enneebaka gy'olina okusooka, eyo gy'ovaako n'ogenda ku nneebaka endala. Sembera wano Musiraamu, ndowooza bajja kuba bakulaba. Mbasomeza kye bayita masjidi n'obukulu bwayo. Kati weebake ng'otunudde waggulu. Situla ebigere. Ate okole bw'oti, kino ekimu okisibe ino bw'oti. Mulaba omuddu oyo nga bw'akoze? Ekyo ky'oteeka okukola bw'oba oyagala kwebaka mu masjidi. Ne bwe ziba eddakiika 2 oba 1, n'omala weebaka enneebaka gye weebase yonna. Tuli ku masjidi, erina amateeka gaayo.
muntegedde bwe tubeera mu masijidi nga basoma khutuba n'omala otuula entuula eno ekyo kikambika by'okuvuma era abayudaaya bakikozesanga nabbi n'akiziyiza n'obeera mu ssola n'okikola n'essola ye beefudde tuli ku masijidi basiraamu kino mukirabo kyengoze oli mu khutuba olina wooli n'osiba akantu kubwe kati kaagandibwa mu busiraamu byali zimu ku njeregerera abayudaaya ze bajeregeranga nabbi so nga naye mu ebikolwa byali tebimanyiddwa gamba ng'ekigambo kimulemu kwekigamba nti wala taqulu ra'ina waqulu ndurna kwali kuvuma nga balowooza nti luwarabu allah n'akireeta mu kunaga nti muddamu okugamba omubaka obula bulungi ra'ina mukoze ekigambo ndurna oba omugamuga nti saba kunninda muwulira masijidi tekkizibwa kusitula amaloboozi badde oli ku ssimu tudde eri sheekhi gyali mu kuwandiikira n'oyogera ku ssimu n'ositula eddoboozi oluusi nga mukaayana n'ebirala oba okukubiramu olwali munno nomugaa nti ndudde okukulaba okimanyi nti enkuba yatandise twebase nze nvuddemu kunnya ne bweba masijidi ng'omazeemaze nga mulimu abantu abo owandiikibwako ezambi ne bw'omagamaga nga temulimu basaala be mutawaanya ne mubaako bwe mudde ebbali eri ne mukubirawo olwali muwandiikibwako ezambi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yali mu masijidi mwennyini ngali kwazikalize abasajja ne bajja nga humul arabi nga bambi siba mu kibuga bannakyalo nga abaddu bayinza okujja bambi nga bavayo semba buli kati bana bibagala wano mukapaaka kammwe babaga masijidi eri babaga masijidi yiyo kati ne balinnya masijidi eno nga abo mu kyalo bali abantu ngaabo bagenza okujja nga jama yawedde ne basaala byabwe kati ne badda wali ebbali babeeko bye banyumya ebyabwe eby'omu kyalo baga ne banegwe Kampala bulijjo ennyumba mpaavu weeziti tega nti bannange ntunuulidde ennyumba nange nentya gwekimanyi nti enkuba eno bwetonye nawe wakyafu ngaewaffe mpise mukapanguzo gamba nti nagise nyini gyolinnyamu nga bali mu lwali lwabwe banyumya ba mukyalo Umar wali mwazikali abawulira n'ayita Bilal ibn Rabaha n'amugamba genda ewaka oŋŋambire mukyala wange awantu bwewati ne bwewati waliwo kibooko yange abo bagenda okuba si baana basomero basajja baki omu kwe kubuuza omutuuze omu yamala okusaala nti oyo omusajja gwe bayitaani naga oyo gwe bayita Umar ibn Khattab radiyallahu anhu baali bamuwulira mu kyalo nti mukambwe bwe bawulira ng'atumiza kibooko ne bamanya nti giwunye bajja bamuwe essalaamu basiibule n'abagamba mutuule wali mulinde omuggo gumala okujja bakankana era Umaru kibooko ne bagireeta naga taala mujje wano n'abawuza nti man antum mwe baani naga nti ffe tuli bantu ba mukyalo twavudde kaalo gundi tulina ensonga etwese mu kibuga n'abagamba sigenda kweyanjula nzaani naye ŋŋenda babuulira kye bakolera mu masijidi bwe tuyingira ennyumba za Allah yudhkaru fihi ismuhu byonna bye tukoleramu tuba twogera ku Allah ebitali ebyo tubikolera bweru olw'okuba nti muŋŋambye muli bannakyalo mwembasonyiye kubanga abaawano mu kibuga tebeesiriwazanga mmwe kye bakolera mu masijidi bakimanyi bwe muba mumaze bye mukolera mu masijidi mufume mugende omu kuba yaleka engatto omu kuba yaleka ki agano n'engatto zo ebagenda era agenda bakubira ki eyo mpisa y'amasijidi masijidi tiyandibadde nnungi kuliiramu okuleka nga okulya kwe tugenda okuliiramu kuli maaruufu gamba nti abaddu bali mu kusiibuluka omuddu alina saddaaka gy'abawadde naye okugenda n'ogula akakyereko mu kaveera n'olaba nga wootuula wabuze kakanyambuke mu masijidi oba okoze zambi oba nojja n'akatundako mu kaveera ng'oyakufuna wakanywera oba okoze zambi
ne bw'oba kati waguze obundaazi nga bwe yagala okuliira muno si kikyamu si kituufu kuleka nga obundaazi bwoba budde mu masjidi munene mbuliira wano masjidi tugibuuza kuba naye egenda kutwagala nnyo ku lunaku lw'enkomerero yagiwa obudde buli lwolaba weeri ng'olinawo akadde ovunaana okugiyingira osaliremu erakeezi baaziyita tahiyatul masjidi oba olamusizza ennyumba yaani naye ggwe ate onaagibuuza ddi nga naye masjidi yennyini ebatwala mujje jjama ewedde oli mujja mulaka yakuna so nga baagala ogibuuze nga temunnasaala jamaa ne mu kugiyingira olina ebigambo by'olina okwogera n'okulembeza ekigere kye ekya ddyo n'omugamba Allah wange nkulaaje ne buli kirungi ekiri muze nsaba okimpe n'oyingira okusaasirako n'ebirungi byo nsaba bituuke wendi n'oyingira era bw'oba ofulumira ebigambo by'olina okwogera n'okulembeza ekigere ekya kkono ng'ekiraga nti woova walungi olese ddyo we mabega so nga mutooyi tuleka kkono ate mabega mwegendeza ebintu bino basiraamu kati masjidi eyina miiza eyina enkizo nnene nnyo mu busiraamu era abantu bangi balaba nga balwana ebikonde bakubagana beevuma n'omubuuza nti gwe kati bakubidde awo ku ki bandibadde bakubidde ku masjidi ng'olwanirira ki baganda